Alright, nkwanirizaako nnyo nate mukwano gwange najjo sinzo bango tuwuliriza webale kwekuumira ku Yugi Updates TV era ng'okola kyamaanyi nnyo kwekuumira ku mayunga n'ogwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mawulire agali mu nkuubo galaga nti wakati mu bigenda maaso mu ggwanga wakati nga parliament ekyalimu oluyogaano olwa parliamentary olwa UPDF amendment bill gye bagenda maaso n'okuyisa mu parliament era olunaku olwaliro mulabye bulungi nnyo amakubo ne heavy security eyiriddwa ku makubo gonna agakuyingiza eri mu parliament gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga n'akataayi tekasala wabula ng'ebyo bitadde ku bbali ye Muhoozi Kainerugaba gaba chief of defence force avuddeyo n'agenda maaso ate n'atukubamu ekikwo ekirala tetumanyi asinzidde ku ki okubanga akoze post eno ku mukutu gwe ogwa social media nga we guli enkola eya bulijjo jali okubanga awubwa ekigere ku mukutu gwe ogwa social media ku Twitter nga tumanyi bulungi nnyo tiagenda maaso n'okubanga atweetinga oba yafuniramu ddogo ki oba eniji bamugamba nti gyalina okufuukira famous tetumanyi na kumanya wabula agenze maaso n'okutweetinga ku luno ng'agenze maaso n'okubanga atiisatiisa aba Europeans Union agenze maaso n'okubatiisatiisa tetumanyi nsonga nantebwe evudde ku ki wabula okujjukizaamu katono. Aba European Union twalabalawako emabegako nga basinkanye ku kitebe kya National Unity Platform ne bafunamu meeting ne bagenda maaso n'okufuna discussion eyali empanvu nnyo eddala era eyatwalira ebbanga essaawa zaali ziwerako nga badisikasinga ku ebyo ebyali bigenda maaso n'okulumira wabula kigambibwa nti European Union eyina fund zebadde genda maaso n'okuteeka nga bulijjo ekibiina ky'opposition bakiwa fund eri agamawanga nga zino fund zibayambeko ebitagenda bulungi nnyo ebibatuusibwako ebikola ebibatuusibwako ne government eri mu buyinza ng'omukwano gwange ali eyampuliriza bingi bye banyumyako bingi bye badisikasinga era n'ebifaananyi byafuluma ne videos zafuluma nga ba European Union bagenda maaso n'okufuna discussion ku kitebe kya National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform wali eri emakerere ekavule ku headquarters kakati bwe baavaawo aba European Union tebasirika busirisi bagenda maaso neera no bawalampanako bagenda maaso ne bawalampako ku government eno eri mu buyinza nga bagamba tetusobola kusirikako ebyo bigenda maaso era ne bagenda maaso n'okuginenya olw'ekwenyigira mu buli bw'enguzi efumbikidde n'okwezibika public funds n'okubanga bazitwala nga bazikolamu ebyabwe newankubaddeyo byayogebwa kakino kikulaga Muhoozi tekyamuyisa bulungi kubanga olwaliro Muhoozi avuddeyo ku mukutu gwa social media ogwa Twitter n'agamba nti nno nayogedde ne kitange Mwai Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni era nga agenda tubuulira ddi we tugenda otandika okusanctioninga European Union bamembers bano abali mu Uganda. Lwaki ayogera bw'atyo? Agamba olwa attitudes embeera embi gye batulaze gye batutaddeko yensonga ali tugenda kubanga tuba sanctioninga simanyi mbago ki ze bagenda obbateekako oba bagenda bateekako sanctioninga zibakugira ki ebyo Muhoozi Kainerugaba ndowooza yajja okubanga abinnyonnyola naye avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti nno yayogedde ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kitaawe bagenda tandika agenda nakuba ababuulira ddi we bagenda otandika okwansanctioninga abantu bano abawangaalira mu Uganda aba European Union naye nga wenkugambye gye buvuddeko emabega bano ke baji basinkane ekitebe kya National Unity Platform ne bawayaamu kati simanyi oba Muhoozi yafuna akasajja ku mutima olw'ekitongole kino ogenda mu maaso n'okubanga bafunamu ka short discussion n'ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform simanyi ng'olowooza entabwe eva ku ki oba ng'olina information yasingako wano oli waddemu okujja mu comment section n'otangaza Bannayuganda olowooza ki ekiviiriddeko Muhoozi Kainerugaba ekimufuukidde akayinja mu ngatto era embiranye wakati we n'aba European Union ng'olowooza ki ekyo nkwanirizaako nnyo mbagala nnyo.